abazadde n'engeri omuntu gy'abayisaamu mu bulamu bw'ensi eno yemuggulirawo enzigi z'okwesima mu bulamu obuddako nga buno buweddewo nga kino kyeyaliikiriza nnyo ku mugigi gw'abantu guno n'abavubuka abadda ku bazadde baabwe ne babatuntuza. Sheikh Swale Abdunuru Kiggundu abadde akulembeddemu okusaala Juma ku Masjidi Jamia e Kawempe akukkulumidde abantu abajolonga abazadde n'okubayisa ng'ekitagasa ne batabawa bitiibwa kyokka nga bingi be baayitamu okubakuza. Omuntu ono ayonoona n'abeera nga talabawo bazadde be n'atajjukira ebizita ebinene bye baayitamu ate n'atajjukira nti okubeerawo kwe yali nsonga y'abazadde be. Kyokka ate ne twerabira ekikulu ennyo nga ye taata. Abazadde ababiri bwe twamala okubawa ekitiibwa ne tubamanya nga Allah subhanahu wa ta'ala okubalongooseza gye bali yakisembeza nnyo okumpi ne hakki ye. Bw'amala okwogera hakki ye yazangako awo abazadde n'aboogerako kubanga baali nsonga nnene nnyo gwe n'ojja mu nsi n'olya ku bintu ebiwooma mu nsi n'ozimba n'ennyumba n'ovuga n'ogenda n'okugenda. Abazadde be bwe baakola oluusi wazaaliwo obulako n'okubulako, oluusi waliwo endwadde eyali eyeegaana omwana okukula ne bakujjanjaba naye omuntu yeerabira olaba nga Allah yatujjukiza nnyo hakki ye baamala ogyogera. Suratu Nisa, wa'budu llaha wala tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana. Sheikh Swale yeekokkodde abo abasukkulumya abazadde abakyala ne beerabira abaami kyokka nga nabo babeera baakola kyamaanyi mu nkuza yaabwe. Abantu baava mu byalo ne beerabira, bali mu bibuga banyirira, bali bulungi, balina embeera ennungi naye nga bakubonerezebwa kubanga baasuula abazadde. Naye olwaleero nzize na muzadde omu ono taata lwaki tugayaliridde nnyo taata? Abantu bangi abavubuka bagayaliridde taata tebamufaako, era okubeera nga avunula ekintu kyeyawulirako nga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayanukula omuntu ayabuuza nti muntu ki ya Rasulallah gwe nandirongoosezza ennyo gy'ali n'okubeera mukwano gwange ow'okumpi n'okubeera nga namugamba nti ommuka maamawo, namugamba summa man, namugamba oluvannyuma ani, namugamba era maamawo, namugamba oluvannyuma ani, emirundi esatu ng'amugamba maamawe naye ekyafaayo kyakomaawo. Omuvubuka akikomya oli wa kubonerezebwa yamugamba summa abuuka, oluvuma taatawo, oluvannyuma taatawo, saako taatawo. Abantu bavudde bakubye ekitiibwa kya taata mu ttaka. Abantu boogedde ku bataata baabwe olowooza nti ayogera ku muntu mulala nnyo, nagano mumulabira awo, omusajja oyo mumulabira n'amusima byonna byonna n'enkobe ezimuli ku mubiri n'azoogera. Sheikh Swale asomesezza abasiraamu n'abategeeza nti emikisa gy'oku nsi n'okukulaakulana byesigamye ku mbeera abaana gye bayisaamu bazadde baabwe. Nawali mu Suratu Nisa gy'eŋŋambye wa bil walidayni ihsana, n'abazadde bayise bulungi. Kati Suratu Ahqaf wano yafaayo nnyo okunyonyola ebirerere bya maama ate n'amala n'abeera nga abayita bazadde ababiri n'atubuulira n'empeera gye tufuna. Naye abantu bangi bali mu butale, emirimu gyafa, tebalina mikisa, bagenze ku ndagu ate bakubonerezebwa, endagu tezikola, muzadde yakola ng'olongoose ddala, longoose eri muzadde. Okutuuka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatuuka n'okubuuza omwami omu yali ayambadde ebyokulwanyisa agenda okutaasa eddiini n'amugamba naye gwe tolina bazadde. Ndowooza obubaka bwamujjira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ti omuvubuka alabika abazadde tabayisa bulungi naye ate ayagala kugenda mu jihaadi. Namugamba nti abazadde mbalina naye ngenda, namugamba fa fihima fajahid, genda jihaadi yo gikolere ku bazadde bo.